webale nnyo okubeera nga otambuza omulamwa gw'abaana bali okwekuuma mu lockdown muno mbifolowa wammwe YouTube yammwe nendaba ng'ogeza okusensitizinga abaana obuteegabula okubeera abaana nga bagumiikiza nga bawuliriza bazadde baabwe. So thank you so much. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks nnyo kubalabako olunaku lwaleero. Okusooka nebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyampa obulamu okutuuka essaawa eno kubanga singa abadde sirina bulamu tetwandibaddewo leero. Mwebaza okubanga omwoyo gwange yaguteeka mu mubiri gw'abazadde abalungi kubanga ffe obusangu tugamba emibaji tona olunaku lumu Allah alonda obulonzi nateekamu eno nateekamu oli. Nyampa abazadde bange abalungi ne bankuza nga ndi muwala mulungi nga tebanjokyezza era ndoza mami kankwere ddala ekirabo kyo ng'ove mu ddiiro mami wange ono bannange mumumanyi mami wange asituke tumulabe aja atoya atuzaalira omulungi era tukubire kajambo. Badde awanja kirabo ki baba mami wange oyo mami mulungi yakuza bulungi nebeera mwana mugezi ne bansomesa enfuuka tinejaawo ndooza bandabirira bulungi sheki nanengera mami n'atabuka n'agamba bannange mwana nga ateeka okugenda seka yakulaba kati dadi wange yagambanga mwana nga olina okusoma sooka omaleko nga mami agamba Isima mbeeredde ki omwana nga afunye omusajja tanziza mu ebyo nze omwana nga Isima yakwongereza dadi wange Dadi. interrupting me Isima kakati naye nga ndooza abazadde bange bombi baali batuufu mami yali mutuufu nali yalaba nti omwami wange yali wabuvunaanyizibwa naye dadi wange yali mutuufu nti owaliawo singa nafumbira bufumbizi nesisoma nandibadde ati bino byonna siriwo leero nakuyamba ku baana baneeno soma n'abazadde bange mumusingayo obulungi saba Allah abawejjana abamalira buli kibasumbuwa abateeke mu birungi ebisingayo mu nsi muno. Ninzirako okwebaza omwami wange ndiza absensha era mwami Gashumba nkubanga santi legacy y'omwami wange yagitambuza paka lwendiva mu nsi Allah ali baleese mulala ne Sheikh tiyali mwami wange yekkali yali muzadde wange kuzinakulira mikono gye era 90% ku mpisa zange ennungi yazicontributingako oba 40% ku mpisa embi z'eddiina newadde zigudu zezisinga era nazo nezijja kuye amakulu nti nakulira mu mikono gye omwana yenna waba akula alaba akopa so siyinza kumwerabira mu bulamu bwange. Nzirako okwebaza mukyala Jennifer Musi bosi wange yasooka yanjigiriza okukola emirimu we namala okusoma sheki yampa mukyalo oyo nanjigiriza okukola emirimu kulira wano mwami Gashumba nga yabula ba sponsors nengamba kale tumanyi bananya sponsors kubanga yanjigiriza nateeka city carnival ba sponsors okubako enogamba mulikira wake banga munaziteekawa so nayiga emirimu mingi nnyo nti nsobola okubeera nga mbeera mu maka gange nga ate eno ndi musomesa eno ntambuza charities eno nyamba ku baana bamulekwa eno mbeera mu bannamwandu buli kimu nsobola okukikola kubanga yanjigiriza nti omutuwa na mulimu gumu nayingiranga education officer naye nga kutuma n'olaba naleseka potholes enguudo ezirimu ebinya nagamba ategenda oteeka carnival ategenda ononyeza bayimaamu ngoyo all round yanjigiriza okubeera a team player and a very good coordinator. So mkyalo omwebaza kubanga yanjigiriza emirimu nesheka okubanga yamunkwasa ninebaza ba sponsors baffe abonaku olwaleero mu butuufu ba sponsors siina bwe natuukidde kusaba buyambi bagirls Lilian yantuukidde bagirl guide nangamba hajati okola omulimu omulungi want to be part of you. Baby, thank you so much. Ninebaza Fresh Diary managing director taliiwo we yalaba baana yange nangamba hajati count me amata gonnera mwena mugenda kufuna amata mangi kaliye kanija matono yo kati bingi babawadde Fresh Diary ate Fresh Diary oyo omulungi ze yakumye nga sikula onyako bunye Fresh Diary yo kati nabanga kyekyo
So mbebaza nnyo nebaza Bashiba Cares bayina reusable sanitary towels nungi nnyo pads nungi nnyo abana ffe mujja zikozesa kuyabawadde mujja zikozesako mujja zaagala abadis for girls nabo bagamba hajat twagala kugabira ku baana 100 girls for sanitary reusable towels era nazo nungi nnyo nange zikozesa mujja kuzaagala abantali cosmetics wega skin ennungi katokula wesiga kazigo kantale kekukoka nebaza aba Rotary Club of Kampala Kawempe president wange you've added value to me bana bwenna muyingira Rotary or Rotaract kubanga muberamu abantu b'emitima emirungi ogrowinga your social capital kubanga oba ne PhD nga tolina mikwano tolina connecting obeera ku bibyo sabaana abato abavubuka mwinge ba Rotaractors mujja kufuna connections ebyo mugamba teri mirimu olabirawo nga muntu aconnectings awantu so mfuniddemu emikwano n'enyongero okwongera okuyiga ebyokukola Dr. Cool mwebale kujagala namanyira mu ttiimu eyo abaana bali eyo banjagala okukamala ate nga sibamanyi bambi thank you for love nebaza nnyo abantu abaagadde omwami wange wadde nga taliiwo banna abantu beerabira omuntu wafe bamwerabira naye yesterday aba TMT bampadde award eno bankise TV eyo yaguddewo emasaka ne bangamba hajjati jangu ofune award ya Sheikh yino bagimwedde yesterday TMTV mbebaza nnyo okubanga bajjukira Sheikh bye yakola ne bangamba hajjati Sheikh yakola ebirungi bingi nnyo mu nsi muno yawaayo obulamu bwe n'abanga obulamu bwonna yabumalanga ayamba bantu ng'ayogera bigasa ggwanga tusaba ojje onone award ye TMTV thank you so much Mwami Gachumba nkwebaza nnyo Mwami Gachumba si mukwano bukwano gwa Sheikh ne bafuka ba Luganda era bambi nzijukira Sheikh yaralira basokenwa mu bikaawo naye Mwami Gachumba bisena mbuuza hajjati kyekiriyo hajjati nga kateredde naye nga mugamba munanga basobola bagamba ajja kutereera katugume era alare mutula Friday mbali mu boardroom nga bamusamu bidwadde bajjadde ba Sheikh Mwami Gachumba nkubira essimu bagasitambubikira nangamba hajjati muganda wange afudde ne mugamba afudde yakuba omulanga nesimu nawuliranga ewawadde yagamba wawe afudde era teyakoma kuba nti yaluma essaawa eyo agenda n'ekigogwa n'amulimako yamusimbira n'omuti yagamba nange saagala abeere mu musana abeere mu kisiikirize bana omuntu omulungi bw'oyajjukira munne ng'avuddewo abantu nga beerabira Sheikh nga yayiragawo bantu mubiri nibo banoonya nga tobalaba abantu beerabira nekwebale nnyo webalire ddala nebaza abantu bafe abadde olunaku olwaleero Tetra Ebons nenga munemanya okwogera obulungi njagala mbulire ku baana baffe ndoza ayogedde bulungi ababuliridde bulungi webale nnyo webalire ddala azanya emizannyo egiyigiriza temunabula bikuseka ne mube nga muyigamu mu mizannyo gyabwe egyo nebaza brother wange babakolabeko oyo brother wange obukulu bwenzirako Baba Madi yanyamba omwami wange yafanze nali ngudde ddala nga njagala okufa naye kyanyamba nti namubuulirako ala yampa amagezi nemubuulirako nemuweereza message ekyuza bisamusanvu nemugamba banze njagala kufa nangamba lwaki oyagala okufa nankubira kuba twekinywa ku WhatsApp nankubira nangamba togeza nowetta nemugazi yakwesula mu luguudo agamba yakwesula mu luguudo zefeze ngenda oba omwami wange embeereyo naye nangamba shaitaani ekutamwanya amuwarona akwetaaga babiyambuulirira ne bambi weebale kubanga bobeera mubizibu weetaaga abantu abakunyiga so si bana bamawulire ate aboogera ebibamanyi ne batamanyi munansonyiwa bamawulire mutuyamba okutu promotinga naye olumu namwogera nyo byemutamanyi baba weebale nnyo kati nenzirako okwebaza mwenna abazze mwebale nnyo mwebalire ddala kati abaana bafe ab'obuwala abali wano kano kammwe bannaye mwekuumize ekyange kyakutagala teri kiwesa kitiibwa nga kufumbirwa nga oli vagini omwami akwagala ate akwesiga buli kirungi akikuwa obugalo kati bwe just imagine Sheikh yali badde netukasa nkyateeke mu ssomero n'abalenzi awo naye ag'emyaka gyange kakati munnange bulina okwekuuma
temugaba baana bange omale kufumbira olyoka okole ki osumulule mwami Kashumba bagambye biri by'abantu bakulu si byammwe baana bato mugenda kufuna endwadde ze mutajja kusobola bw'oba owulira ofa abaana baŋŋamba nabo baagala naye bw'oba owulira oyagala siirawo okitegeera singa bagamba twale enjeru ne president wange Rotary Club y'e Kawempe nga tuwulira abaana era bwenyi omwana awandika n'agamba ne dokita ffe twagala okugaba oze ekiki ye ne bagamba ne bawuli oyagala okugaba nga kikuyitiriddeko siira ba tunafuna muntu mutuufu banne mu mbalabye waneeno tobalina kiddako nkya mutumala kubeera nga doctors bakabi nga Dr. Paul nga ne muli waneeno muinspiringa bawala bannammwe kisoboka nange nalinga mmwe so mwekuume buli kimu kirina ekiseera kyakyo essaawa eno yakusoma era njagala buli muwala wange oba yafunye olubuto oba teyafunye mu January mulina muddeyo okusoma abatalina busobozi nina bursaries ngenda kuzibafunira muddeyo musome nakoze skilling center obugalo nakoze skilling center nti oyawulira nga byakirasi takitegeera bulungi afunye obuvunanyizibwa ate kwata bintu bingi mu topics ajje tuyige plumbing ayige fashion and design ayige computer trading ayige cosmetology makeup cut buli mukyala alina akakola bane gy'omukoleko so mubeeremu n'akasente abaana muleme kulimbibwa olw'omulengamba mu musajja yamuwa capati naye nga ddala tusomera kugula capati naye obanga oyiza okukola makeup n'enkuwayo ebiri tajja kukulimba capati banne n'abazadde naffe tuyitiridde okubeera abatali serious webale nnyo okubeera nga otambuza omulamwa gw'abaana bali okwekuuma mu lockdown muno mbifolowa wammwe YouTube yammwe nendaba nga ogeza okusensitizinga abaana obuteegabula okubeera abaana nga bagumiikiza nga bawuliriza bazadde baabwe so thank you so much abavandimwe nga ndi awo nga ndeka tuwebakwendi kaneewombeeke maama bane oba tosiimye ekyuli onoosiimaanyi eja ekyuli nabagamba nze nali simumanyi to be honest naye ejeja ekyuli sheki yamundaka kavidi akamu yalina olutawo ne Kenzo eja ekyuli n'avayo n'ayomba nnyo tebakwata ku sheki wange bamuveeko era Kenzo twamulabula omwana oyo sohaku ono yaani mukunoonyereza kwe kumanya Yusima Sheku yavawo era yasigala agamba toli akwata ku Dr. Paul baba olumu ajibisa ebintu bye nebagamulisa mutabani wange olaba nti twagambye nze ndi mwana wa wano era nga muno siriipu nze mbakwatiridde temwerabira okumpita ku mikolo gyammwe nga Spice zalina certificate yammwe ya timu no siriipu Ntale Ointment Products Uganda batukolera ekisiga ekitunyiriza abantale abakola akaziga akanyirira bajja nti ab'ebisobukaya baliwa baabo bajjidde ddala mu bungi bakime certificate eno abasipaakaani abakiikiridde ajja ati aliwa mu hijaabu ennungi omulungi akiikiridde Sipaaka TV bakulidde mu by'otukuba mu mawulire naye nga certificate katubawe Sipaaka TV tuli proud of you mwebale emirimu Professor Sadat Rotary Club of Kampala. Webale nnyo certificate eno bane mwiko tusiima nga tukyali balamu obugalo webale nnyo webale n'ekyemisana maze okulya ati ne bwennyendo osoose abakungu muli babbeeyi naye ngeno certificate means a lot to me. Sheikh Muzaata yali mukwano gwange nnyo namwe bannamawulire abali wano kaseera katuuse namwe tubarecognising mu sekita zaffe z'obulagi mulimu abaana bano bemanyi abamu nga balina passion y'omulimu mulaba nnyo nga bawa abantu awards time zituuse namwe tubakoleki tubasiime olumu sikkiriziganya namwe mwe temukimanyi